The Newsroom, where untold story is revealed. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Breaking news, amawulire agaliwo simalungi ate akabinja kabayekera aka M23 bwekatyo kategese okola olulumba ku Uganda ne Rwanda sibirungi yadda akamu nakeddagala oluvannyuma lw'akabinja kano genda maaso n'okwera nga bawamba ekibuga ekimanyikiddwa nga Goma mu bitundu wali eby'e Congo kavuddeyo olunaku olwaleero ne basalako embassy y'eggwanga Uganda ne bagikumako omuliro ne bagyonoona kw'oteeka embassy emanyikiddwa nga ey'eggwanga lya Kenya endala eri targeted embassy y'eggwanga lya Rwanda ate nno kw'oteeka embassy ez'amawanga amalala nga bwe twogerera kaakati mwatu kaseera sikangu yadde akamu nakeddagala kansooke nkwe video eno olabe engeri y'abatuuze gye balumbyemu embassy ya Uganda na lwaki bagirumbye era akabinja ka M23 kavawa era katuuse katya okubeera wano. Etumbama. Oya Uganda. Kota panza. Gros c'est trop dans ce pays. Il y a des gens qui vont vous regarder. C'est quoi ça? Olunaku olwaleero omubaka amanyikiddwa nga Ssemujjunganda kw'oteeka leader of opposition Joel Obesekezi Ssenyonyi avuddeyo ne bagenda maaso n'okuraisinga ensonga mu parliament nga bagamba nti tuwagala akakiiko k'ebyokwerinda akaveeyo katunnyonnyole kw'oteeka minisita w'ebyokwerinda ku buti ate bwe balumbye embassy yaffe y'eggwanga Uganda wali eri mu ggwanga lya Congo ne bagikumako omuliro. Jjukira nti okulumba embassy kino kibeera nno kitegeeza nti balumbye eggwanga ddamba era baba balitaddeko obulumba. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Baganyi jukira nti mu kwekalakaasa wali eri Kenya nga omukulembeze William Ruto ng'emisolo bagiwanise waggulu bamugamba oyo President Museveni kaguta ati bohabulwa owe Uganda yakuwa amagezi bwe gatyo otufuule nga bannayuganda be batikka emisolo nga tebakyalina yadde buddukiro newankubadde obusizo. Bakwata embassy ya Uganda ne bagikubako omuliro floor number ne bagyonoona ekyo nno yali Uganda House ne bagenda maaso n'okubeera nga bagyonoona ekyalaga nti bwali bulumbaganyi bwa kika kya waggulu era buli omu omukungu mu ggwanga Uganda yavayo n'agenda maaso n'okubeera nga avumirirwa ekikolwa ekyo. Kasooke nkwe ebigambo bya Ssemujju tusobole okubeera nga ate tutambula mu line. Beyond the Newsroom, eno y'ensonga lwaki we are beyond the newsroom. The banning of our embassy, as you say, the minister will explain. I have raised the issues here of the reckless conduct of our CDF. The other day he spoke in defense of, in support of M23, and we nearly got chased from Congo, our military who is fighting there. Can you, Mr. Speaker, also ask defense to come here and explain? Because these things were bound to happen. When you're talking about it, some MPs thought we were joking. The way he was mocking Congo. The reckless nature of the CDF. The trouble that it has started causing Uganda. Because that banning of our embassy is partly because of his tongue. Can you, Mr. Speaker, procedurally ask defense to come here and explain if now they have contained his tongue? Because sooner than later you'll have a problem either with Khartoum, with Ethiopia, the other it was Kenya, now they are banning our embassies our embassy in Congo.
awo wennyini wenjagala ogenda maaso n'okubeera kati nga ntandikira waliwo abadde yeebuuza akabinja akamanyikiddwa nga aka M23 katandika ddi era kajja katya era kiki ekiyitibwa M23 M23 kitegeeza March 23 movement. Kanene akabinja kalimu eggwanga erimanyikiddwa nga ery'abatuusi nga baneeno beba minorities abaaganibwa okubeera nga munywanyi begatta ku magye g'eggwanga erimanyikiddwa nga erya Congo mu ndagaano eyali yagenze maaso n'okubeera nga eteekebwawo gye baali baagala okussaako omukono mu mwaka gwa 2012. Akabinja kano katandikawo mu mwaka gwa 2009 mpaka na kati kakyagenda maaso n'okutigomya eggwanga erimanyiddwa nga erya Congo kwoteeka n'abakulembeze ab'enjawulo bonna agenda maaso n'okutuula ku ntebe kamuyugumya eno neri. Lwaki Paul Kagame ne President Yoweri Kaguta Museveni be bamu ku abo abasinga okuteekebwamu oba okusongebwamu olunwe nga babagamba nti basajja mmwe muli emabega w'okusapootinga akabinja kano akagenda maaso n'okubeera nga munnange keefuuka ekizibu oba kabafuukira akayinja mu ngatto naddala bannaffe abali e Congo. Olunaku olw'eggulo n'olwaleero akabinja kano kagenze maaso n'okubeera nga kawamba ekitundu ekimanyikiddwa nga Goma era nga wetwogerera bangi ku bo baakubiddwa amasasi era ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwalattaka. Embassy okuli eya Uganda ekuli eya Kenya then kwoteeka ate ne embassy eya South Africa nazo zemu ku ezo ezigenze maaso n'okubeera nga zirumbibwa. Kakati nno okusinziira ku musajja mukulu okusinziira ku spokesperson wa UN humanitarian amanyikiddwako obulungi nga Jens Leka avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga munnange akakasa ensonga zineeno nga bwe zigenze maaso n'okubeera nga zonna ate zibeerawo olunaku olwaleero gw'omulungi agenda maaso n'okubeera nga ate ongoberera akukadde kano kennyini. Lwaki Uganda eri most targeted ate buzibu ki obuli ku Rwanda? South Africa yemu kwezi ensi ezigenda okwegatira awamu ne UN okulaba nga bawamba obwengula bwa Congo n'okuzza emirembe mu ggwanga erimanyikiddwa obulungi ate nga erya Congo gwangoberera. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nze Deni nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko kimpere like bw'omala okugiwa like ate ojjaba okoze ekyo ekisinga okubeera eky'omuwendo ate era eky'omutindo ennyo nnyini ddala. Kabinja kano akamanyikiddwa nga M23 ak'omutawaana kajja kati okubeera nga kafuuka akayinja mu ngato n'okubeera nga kaliisa abantu akakanja mu ggwanga erimanyikiddwa nga ate erya Congo. Nkutegeezezzaako nti M23 ye March akabinja kano kamanyikiddwa nga March 23 movement era nga kano ke kamu ku obwo obubinja obuwererako ddala 10 obw'abasajja abalina emigemerawala era nga kano kalimu abasirikale abayitirivu ennyo nnyini ddala nga kaneeno kagenda mu maaso n'okubeera nga kawukana ne ku gye erimanyikiddwa nga erya ggwanga ly'abanafu Abakongo era nga kaneeno kasangibwa wali eri mu North Kivu province wetwogerera abasirikale abawererako ddala 8 balambirira okusinziira ku kitongole ky'ensi ekya UN bagamba nti abasirikale nga 8 kalambirira be bonna bagenda maaso n'okubeera nga beegatta ku kabinja kaneeno ak'okulwanyisa gavumenti n'eggye ly'eggwanga erya Congo. Lwaki akabinja kano kalwanyisa eggwanga erimanyikiddwa nga erya Congo? M23 wise M23 fighting Congolese forces. Kana akabinja kugambye katondebwawo mu mwaka gwa 2012 era nga musajja mukulu omu ku bannamagye mu ggwanga lino erya Congo nkugambye bwe bagenda maaso n'okubeera nga obaolyawo bateekawo ekalinga akakiiko oba olukiiko olwogenda maaso n'okubeera nga batuula nga wali eri mu mwaka gwa 2009 tegwavaamu kalungi konna nga bagamba nti nabo baagala okwetaba mu ggye ly'eggwanga erya Congo. Kakati ebyava awo nno munywanyi kwe kugamba omumaaso n'okubeera nga balina obutakkaanya obuleese akanyamberege. Akabinja kaneeno bagamba nti it was created in 2012 after former CNDP troops rebelled against the Congolese government, accusing it of failing to implement
2009 agreement by integrating Tutsi fighters into the army, protesting minorities and distributing resources evenly. Bano nno bagamba nti balemererwa okubeera nga abasajja abatuusi bagenda maaso n'okubeera nga babagatta mu ggye ly'eggwanga oba oliyawo n'okubatuusaako obuweereza mu ngeri ey'omwenkanonkano nga bagamba nti bo bagenda maaso n'okubeera nga basosolebwa. Awo wennyini wenjagala nsooke nkuwere video ya Frank Gashumba ng'ategeeza nti singa eggwanga ly'Abanyarwanda liba terutongozeddwa wano na kuweebwa ddembe lyabwe bagenda kukola kye bayita M23 mu ggwanga Uganda era bagenda kulwana. Njagala nkwe video ya Frank Gashumba tugirireetinge ku bintu ebiriwo akadde kano gwamanyi kyogenda okubeera nga munywanyi onnyinyonnyola mu nsonga nga bw'oziraba. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Ebigambo ebyo obiwulidde bulungi. Nkutegeezezza nti mwaka gwa 2012 akabinja kano katandika okulwana ku lwabiri ebyaliwo mu mwaka gwa 2009 nga bamaze okubeera nga boogerezeganya ne batuula ku mmeeza n'eggwanga lya Congo n'abakulira amagye mu ggwanga eryo nga bagamba nti naffe twagala twenyigire mu magye tufune obuweereza kyenkanyinga Abakongo. Jjukira nti eggwanga limanyikiddwa ng'erya Congo lyerimu ku eryo erisingamu ebyobugagga ebya wansi. Bayina amafuta, bayina copper, bayina ne gold, naye ng'ate bwe batuba twogera bwana eno ku nsi ezimu ezisinga ofulumya copper omungi ly'eggwanga erimanyikiddwa nga erya Congo. Congo olw'ebibira byerina n'amazzi amawanga ag'enjawulo gagenze maaso n'okubeera imbu nga ganyigira mu kubba emiti gyayo n'ebyobugagga eby'enjawulo. Omusajja omu yabuuza President Museveni nti lwaki bagenda maaso n'okuzimba amakubo mu Congo nga wano gaagaana dda. Ansejo nze nawe kankwe video ya President Yoweri Kaguta Museveni ngagamba nti akabinja kaba M23 kaba abenoonyeza ebyabwe ye takategeerako era talina kyakamanyiiko. Ebigambo ebyo nkusaba obiwulirize. But M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now. Because these M23, I don't think they're asking for big things, sharing power or what. No. I hear they are talking about, I have asked them to send me their minimum demands. Yes. What are you demanding? To go back to their villages where they ran away from, to be integrated in the army. What is how can this be a problem? So we are encouraging the Tshisekedi, please, these are simple, but you can agree with these people, and if they don't, if they did not want to discuss, then would treat them as a negative force and act against them. Why don't you give them a final solution, a proposal, agree? Then if they refuse, we know. But now you say they should come, then we shall discuss later. Why? Why do you want somebody to... because it has happened before. You remember they had captured Goma. Yes. Some years ago. And I persuaded them to leave Goma. And they were attacked by this SADC force. They were attacked. Their issues were not addressed. So I think the answer for that is easy. It's not a big problem. Tuli ku kabinja kana akefudde akazibu ennyo nnyini ddala mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Congo. Kineno nno kigambibwa nti akabinja kano akabasajja abatuusi abagenda mu ggwanga erya Congo nti ke kamu kwaka akatundutundu ku kabinja akaliwo mu lutalo olwali oba mu kitta bantu kye tuyinza okuyita nga genocide eya 1994 akali mu ggwanga lya Rwanda nga bannaffe abamanyikiddwa nga abatuusi
balwanagana n'abahutu era akabinja kano mu butakkaanya obwo n'ogenda mu maaso n'okukamalirizzaawo bamaliriza basaasaanyi abamu baddukidde Uganda abamu ne baddukira e Congo. Mu kuddukira e Congo bafuuka nabo nga baagala kufuuka bannansi baayo bafune ate munnange privileges nga bannansi abakongo abajjuvu ze bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuna kino kye bayita beyond the newsroom. Wano nno we tugendera mu into deep journalism nga tuvudde kuwoko blogging nga abalala bye bagenda maaso n'okubeera nga babibaweereza with the facts. Osobola okugenda ku mukutu ogw'eggwanga lya Bungereza ogumanyikiddwa nga The Guardian n'onoonyereza ku mboozi nga zino gye ziri n'omukutu ogumanyikiddwa nga Al Jazeera gye gimu ku mikutu gy'Abawarabu egivaako amawulire ageesigika. Bw'oba oli munnamawulire omutuufu ng'omanyi okunoonyereza era tusisuubira nti ojja kumbuuza kino wabula wamma gwe oyinza okwebuuza how is Rwanda involved in the Eastern DRC Congo conflict? Rwanda ejjetya okubeera mu kantu kano akafuuse ekizibu? Baganda bange wano nno wetutuuse wano wetuli wennyini. Naye kansooka embazeeyoko wano nno kigambibwa nti Rwanda esindika abasajja baayo bamuzinga myoto abalwanyi ab'emmundu ne bayamba ku kabinja aka M23 era okusinziira ku reports za UN mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2022 bavayo ne bagenda mu maaso n'okufulumya alipoota nga bagamba abasirikale wakati w'3,000 ne4,000 ab'eggye lya Rwanda bavayo butereevu ne beenyigira mu kuyamba ku kabinja kana ka M23 okugenda mu maaso n'okulwanyisa gavumenti eriko n'okutabangula emirembe nga bagamba nti banoonya bwenkanya era beetaaga genda mu maaso n'okubeera nga munywanyi bafuna oboolyawo equality oba obwenkanya n'okugenda mu maaso n'okubanga ezimu ku privileges nga bannansi ze bafuna nabo bazeetaagako ate kopi. Gwanga lya Rwanda Uganda ejjamu etya era wa eggwanga lya Uganda we lyenyigiramu? Wano nno we tutuuse. Ayina omuntu wonga ali mu bitundu by'eggwanga lya Congo oyinza ogenda mu maaso n'okumukubira kasimu n'omubuuza butya bwali kubanga bo akabinja kana akabayeekera kafuuse dda ekizibu we tuwogerera. Eggwanga erimanyikiddwa ng'erya France kwoteeka erya South Africa n'ekitongole kitabaganya mawanga ekya United Nations UN kyavuddeyo dda ne kigamba nti abasajja baakyo abawanvu n'abampi bakugenda mu maaso n'okuzingako obwengula bw'eggwanga lino basobola ate butereevu okulaba nga ate bazza emirembe. Baani abagenda mu maaso n'okubeera nga munywanyi bayambako oboolyawo eggye lya Congo? Nkutegeezezza nti okusinziira ku UN batutegeeza mu mwaka gwa 2022 nti Rwanda esindika abasirikale abawererako ddala wakati w'3,000 ku 4,000 okuyambako akabenja kana aka March 23 movement oba M23 era reports zafuluma bulungi butereevu. Kakati baani abayimiridde ku luuyi lwa gavumenti ya Congo neje etongole lya Congo okulaba nga balwanyisa ate oboolyawo abasajja bano abasirikale abawererako ddala 1,100 abakuuma ddembe era nga bangi ku bo abasinga bava mu nsi eziriraanaganye era nga kwoteeka ne United Nations Organization. Wabula kyenjagala okubeera nga nkutegeeza muganda wange ekitongole ekigabi ky'obuyambi era ekigaba emmere ekya World Food Organization kyagenze dda maaso n'okubeera nga kitegeeza nti nno bagenze maaso n'okuyimiriza obugabi bw'emmere wali mu kitundu ekimanyikiddwa nga Goma. Bayimiriza obuyambi bw'okugabira abantu emmere olw'ensonga nti kyazingiddwako dda abazinga mooto ab'akabinja kano akamanyikiddwa nga aka M23. Gwe nno oyinza okubeera wano n'olowooza oli seefu nnyo. Congo siwala kasita oyite Hoima Lega Karuma wali wansikirira munywanyi oba otandise okugulira eziva ate eyo nga si birungi yadde akamu
n'akeddagala. Oyinza okwebuuza nze babyenkwatirako wa? Abasajja Bannakenya bwe bali beekalakaasa batandikira ku Uganda House nga bagamba President Museveni yawa musajja mukulu amanyikiddwa nga William Ruto amagezi g'okubatikka omusolo ogubafuukidde akanyamberege. Gwe ng'owooza nti Uganda oli wala nnyo era oli safe, ng'ate nabe bagamba gw'omu ku abo abeegatta ne Rwanda okubeera nga muyambayamba ku kabinja kano ogenda mu maaso n'okubeera nga ate munnange muyambayambako ng'ogamba oli seefu. Nedda baaba kakati akabinja kaneno nkugambye kaliko bambi Congo, eggye lya Congo liriko abasirikale abawererako ddala 1,100 era nga United Nation Organization Stabilization kwoteeka mission in the Democratic Republic of Congo bagenda mu maaso n'okubeera nga bambi babayambako. The Southern African Development Community Commission eyo nno y'emu ku abo bagamba nti Democratic Republic of Congo as akabinja kaneno akagatirwa wamu akamanyikiddwa nga Sami DRC era nga bwe bumu ku abo bambi obubinja obuyamba ku magye g'eggwanga lino kwoteekayo eno okulaba nga bazza emirembe. Kati gwe abadde akeera ku makya n'ogamba tebinkwatako, n'ogamba simanyanga ebya Rwanda bya Rwanda n'ebyeyo byeyo, ndowooza kati otegedde. Awo nno ne bwe nkuteera awo naye nga abantu nkugambye akatundu akamanyikiddwa nga South Kivu ne Northern Kivu, obutundu buno bwonna bulina abantu abawererako ddala mu miliyoni 4.6 million era nga bano badduse bambi ne baddukira mu mawanga agaliranyewo okuli Rwanda, okuli Uganda ate n'okwambukako waggulu wali eri mu ggwanga erimanyikiddwa nga munnange erya Sudan. Ani ali seefu wano wetwogerera? Abantu abawererako ddala miliyoni, abantu abawererako ddala emitwalo 40 be bagenze maaso n'okuba nga bava mu maka gaabwe ne bateekako ate munnange kakokola tonde kanyuma okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Gwe bw'oba n'omuntu wo mu bitundu eby'Ekongo munywanyi tosibaamu, genda bugenzi maaso nakubeera nga ate y'omunoonyaako. Ebigambo by'omukulu ono bamuyita Jeff Kayira. Jeff Kayira yaddukira mu ggwanga lya Uganda naye nga musajja amanyikiddwa ng'Omukongo era nga yava mu Kongo n'agenda maaso n'okubeera nga ate yeeyongerayo ku ebunaayira. Musajja mukulu ono bamuyita Jeff Kayira. Kankuwe ku mboozi ye eddakiika ng'emu 2-3 nsobole okuba nga ate mbata. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Nzedde niya kutuusako ensonga munywanyi njagala kwebaza nti ate webale kubanga obaddewo ebiye Kongo bwe bityo naye nsaba Mutonzi agende maaso banywanyi n'okubanga ate abankuumira. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.